السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. أماني عمر سليمان كسولي قبل الجو okutwala mu erimu ekwatagana ku busika bw'eddiini bw'Islam. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nannyini matenda amajjuvu oyakyatukumya okutuusa akaseera kano. Tumusaba okusaasira kwe n'emirembe eri omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama n'eri abo abatukulembera mu bukkiriza. Tusaba ekitiibwa Allah tabarakahu wa ta'ala abasiime. Naam, nga bulijjo tutambula n'obusika, wabula olwaleero tukakasa nti tukomekkereza ab'emigabo, abo abafuna emigabo mu maali y'omufu. Okuzzaayo akakatono emabega twagamba abafuna emigabo mu maali y'omufu twabakategorizinga, twabawulamu emiteeko ebiri. Ne tugamba mu bafuna emaali y'omufu mulimu abo abagifuna ku lw'ensonga, ne wabaawo abagifuna ku lw'oluganda. So ne tugamba nti abo abafuna emaali y'omufu ku lw'ensonga beebo abayita ku nsonga y'obufumbo, be bafumbo ababiri, omwami n'omukyala. Nga singa kisangibwa nti omwami n'omukyala weebali, abo nno omu ku bo nga yalina okuba nga yafudde, either ng'omwami ye yafudde n'alekawo omukyala we, oba omukyala nga yafudde n'aleka maama we, olwo nno omu asikira munne. Naam, abookubiri bye twaddako okuba nga tutunuulira nga bye tubadde tutolontoka nabo, abalina emigabo mu maali y'omufu ku lw'oluganda, abo nno twagamba bali abantu 9 mulambirira, wabula ng'olwaleero tusoma omuntu asembayo mu abo 9. Okuzzaayo akatono okujjukiza, twagamba twatandika ne taata w'omugenzi nga y'omu ku balina emigabo mu maali y'omugenzi, era nga bano boolaba emigabo gye balina twagitunuulira n'embeera zaabwe wamu n'obulombolombo obuteekeddwa okutuukirira abantu bano okufuna emigabo gyabwe. Owookubiri gwe twatunuulira ye jjajja musajja. Jjajja musajja ono ku sayidi ya taata, jjajja musajja ku sayidi ya taata y'omu ku balina emigabo mu maali y'omufu. Olwo nno kitegeeza nti taata aba ateekeddwa okuba nga taliiwo, kuba taata bw'abeerawo aziyiza jjajja. Jjajja musajja oyo bw'abeerawo asooka asobola okufuna, oba owookubiri nga yaaliwo asobola oba owookusatu. Kitegeeza nti bano ab'omu maaso bateekeddwa okuba nga tebaliiwo, kuba be baba basinga eddaala. Bulijjo okoma okuba okumpi n'omufu, gy'okoma okuba nti oba obalibwa ng'oli musika. Owookusatu gwe twatunuulira ye maama. Maama w'omugenzi y'omu ku balina emigabo mu maali ya mutabani we oba muwala we bw'aba nga afudde, era omugabo gwe twagutunuulira. Wabula ne tugamba nti bw'aba taliiwo, owookuna gwe twateekawo awo ye jjajja, jjajja mukyala ku sayidi ya maama. Wano nno bwe tutuuka ku bajjajja, abamanyi baanoonyereza ne batunoonyeza gwe bayita aljaddu sahihu wa jaddu alfasidu, jjajja omutuufu w'okubeera ng'asembezebwa ku busika ne jjajja atali mutuufu. Ne tulaba nga twagenda okumaliriza nga bajjajja baawuddwamu emiteeko 4, abasatu ku bo basika nga omu yagaanibwa mu busika. Mu bumpimpi bw'otunuulira jjajja azaala taata, maama wa taata oyo omu, ne tutunuulira ne maama wa maama, abo bajjajja babiri abasookera ddala. Jjajja owookusatu gwe baleeta ye maama wa jjajja. Maama wa jjajja oyo singa asangibwa nga waali, era be bajjajja basatu abo abakulembezebwa, wabula eyagobebwamu ali omu ye maama wa jjajja, ye jjajja musajja. Maama wa jjajja musajja ku sayidi ya maama. Jjajja musajja oyo ayazaala taata, taata oyo n'azaala maama wa maama. So jjajja mukyala oyo, kitegeeza mu makkati awo waliwo omusajja oyo. Jjajja mukyala yazaala taata, taata oyo n'azaala taata azaala maama. Kitegeeza awo sayidi eyo, kitegeeza babeera tebakola ki, tebajja mu mbeera efaananako bwetu. Naye utambulira mu layini ya maama, maama ajja, maama wa maama ajja. Kitegeeza wano ku sayidi ya maama bagobyemu maama wa jjajja musajja gwe baba bagobyemu. N'olwekyo y'embeera efaananako bwetyo. Bwe tutunuulira omuntu owookutaano gwe twatunuulira mu kaseera ako, twatunuulira abaana abawala ab'omugenzi, nga omwana ayinza okujja ng'ali omu, oba bazze babiri, oba bazze bangi. Nga bw'aba abazadde, abaana abo be bamu ku bateekwa okufuna emigabo mu maali ya kitaabwe.
Naam, ne tutunuulira eyali ow'omukaaga nga be baana ba singa omufu abanga yazaala abaana abalenzi, abaana abalenzi abo Allah n'ageera ne bafa ne balikawo abazzukulu abawala. Abazzukulu abo abawala singa kisangibwa nti omufu afudde talina baana bawala, abazzukulu be abawala ab'abaana be abalenzi babeera badda mu kifo ky'abaana be abawala, era nno be babaliwa nga be bagwa mu mugabo ogwokutaano, be bagwa mu kitundu ekyokutaano. Omuntu owokutaano gwe twasoma asobola okujja nga ali omu oba nga bali babiri oba okweyongerayo waggulu. Omuntu gwe twalaba ow'omukaaga yali ow'omusanvu gwe twalaba yali ani? Yali mwannyina w'omugenzi. Mwannyina w'omugenzi oyo bagatta taata wamu ne maama. Mwannyina w'omugenzi oyo bagatta taata ne maama, naye omu ku bantu abakonsidaringibwa mu bafuna emigabo. Wabula okunotengerako akatono nti abantu bano bonna tebajja mulundi gumu, wabula ow'eddaala erisooka nga bwe tulabye mu nnamba bwe zigenda zijja, nti oli bw'aba taliiwo, bano nno bannyoko ku taata ne maama okujja kwabwe kitegeeza oba tolinaawo baana bawala basikaabo. Kyekyo bwe kityo bwe kitegeeza. Naam, abo nno bwe bavaako tulinayo bannyoko nga be b'omunaana. Bannyoko bwe mugatta taata, amakulu baganda abo bannyoko abawala bwe mugatta taata nga maama wa njawulo oba bamaama ba njawulo, baganda bannyoko abo nabo basobola okujja era be bamu ku basika abakonsidaringibwa singa kisangibwa nti bannyoko bwe mugatta maama ne taata tebasangiddwawo, olwo nno bano baba basobola okujja ne baripuleesinga bali. Olwaleero tusoma omuntu ow'omwenda gwe tugenda okubeera nga tusoma nga yakomekkereza abantu abalina emigabo mu maali y'omufu, yayitibwa mirathul ikhwatu li ummi. Baganda bo oba obusika bwa baganda bo bwe mugatta maama nga taata nga bataata banjawulo. Luli twalaba be mugatta ne taata nabo twabatunuulira. N'olwekyo baganda bo bwe mugatta maama nga bataata banjawulo be bamu ku bantu abafuna emigabo. Bano nno basobola okuba abalenzi n'abawala, basobola okujja nga balenzi bokka, basobola okujja nga bawala bokka, basobola okujja abawala n'abalenzi, bo tebaawukanamu mu mbeera efaananako bw'etyo. So abo bayina lahu mirathu fil mirathi thalatha halat, bayina embeera ssatu mwe basobola okuba nga basembera ku byobugagga byo okuba nga bakusikira, oba mwe basobola okusembera ku byobugagga by'omufu okumusikira. Zino nno katuzirabe wammanga. Embeera esooka yarithu alwahidu min alikhwa li ummi min ikhwati li ummi farudan, yani assudusu farudan. Singa wasangibwa nti wasangiddwawo ono nno ow'omwenda kitegeeza nti azze nga bali abakulembedde tebasangiddwawo. Muganda oba mwannyoko bwe mugatta maama ne taata ne muganda bwe mugatta taata yekka, bw'aba asangiddwa nga oba oli awo abamu tebaliiwo, bano baganda bwe mugatta maama basobola okujja. Era kyekimu basobola okwegattira ewamu singa basangiddwa nga baluganda bokka be baliwo. Naam, so yarithu al-ikhwatu yani al-ikhwatu li ummi nkana wahida, bw'abanga ali omu yekka asobola okujja n'afuna ekimu as-sudus, ekimu eky'omukaaga. Dhakaran kana aw untha, azze omu oba nga bazze babiri asobola okuba nga akitwala. Dhakaran kana untha, azze musajja oba muwala, mulenzi ajja mulenzi oba muwala asobola okutwala ekimu eky'omukaaga ng'ali omu. N'agamba nti ke kalomba kakono katuukirira oba ayinza okufuna omugabo ogwo bw'abanga ali omu muganda wo bwe muzaaliganwa mu maama omu nga yalekayo omu. Waliwo obulombolombo buteekwa okutuukirizibwa buli bubiri. Akasooka ku bwo adamu al-musharaka, ateekeddwa okuba nga talina amwegattako muganda wo mulala maama wo gwe yazaala, bi an yakuna wahidan faqat, ng'okuba nga yateekeddwa okuba nga ali omu yekka. Dhakaran kana aw untha, muwala oba mulenzi atwala omugabo ogwo gw'ekimu eky'omukaaga. Athani, akalombolombo akookubiri, wujudu al-hajib, adamu wujudu al-hajib, wateekeddwa okuba nga tewali amuziyiza, ateekeddwa okuba nga tewali amuziyiza. Wal akhu li ummi yuhjabu min al-mirathi bil asli al-warithi,
owooluganda ku maama aziyizibwa mu busika singa wasangibwawo ekikolo mu bikolo, that is jjajja. Waggulu alwarithu almudhakkaru, ku jjajja singa wasangibwawo omu ku bajjajja b'omugenzi yenna, olwo muganda we ku maama aba tagenda kujja. Waljaddi min qibalihi wa in ala bimahdhi dhukuri, n'okudda waggulu kitegeeza jjajja asooka, owokubiri, owokusatu oba owokuna nga yasangiddwawo ku layini ya taata, muganda we mugatta maama aba tajja kujja. Wa bilfar'i alwarithi mutlaqan, wamu n'omwana w'omugenzi in general, kitegeeza asobola okumwana we ow'ennyini directly oba abaana b'abatabani be. Olwo nno kitegeeza babeera tebagenda kukola ki? Tebagenda kujja abooluganda mu maama. N'okukka wansi abooluganda abaana b'omugenzi omuli abalenzi oba abaana b'abaana abalenzi, n'okukka nga bwe bagenda baduplicatinga abazzukulu b'abazzukulu b'abazzukulu, owokusatu, owokuna, owokuna paka wansi. N'olwekyo naga nti wal ibni wabini al ibni, n'abaana b'omwana oba abaana b'omuzzukulu omulenzi, amakulu bagenda beduplicatinga bakka. Wal bint, omwana w'omugenzi omuwala singa asangibwawo, wa bintul ibni wa in nazala, wamu ne bawala b'omwana omulenzi singa basangibwa. Waddaliilu hadhihi alhala qawluhu ta'ala, obujulizi ku nsonga eno bye bigambo by'Oweekitiibwa subhanahu wa ta'ala, agamba Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kana rajulun yurathu kalaala, singa kisangibwa nti omuntu afudde naye nga afudde talinaawo mwana. Kalaala ye muntu aba afudde nga talinaawo mwana wadde omuzadde. Kyava agamba nti wa in kana rajulun yurathu kalaalatan aw imra'atun, bw'abanga omusajja ng'agenda kusikirwa nga talinaawo mwana wadde mukadde we yenna, mukyala oba musajja. Walahu akhun aw ukhtun, naye ng'alinawo mwannyina omuwala oba omuki omulenzi. Falikulli wahidin minhuma sudusu, ku bombiriri oyo buli omu aba afuna, bwe babeera nga bazze bombiriri, buli omu afuna kimu kya mukaaga. Bwe babeera nga bazze bombiriri, agambye nti bwe baba nga bazze buli omu afuna kimu kya mukaaga. Omu ku bo bw'aba azze muwala afuna kimu kya mukaaga, bw'aba azze mulenzi afuna era kimu kya mukaaga. Gwe mugabo gumu gwakola ki? Gwafuna. Aya Surat Nisa aya ya 12. Tugambye Allah agamba wa in kana rajulun yurathu kalaala, omusajja gino bagiyita yemu ku ayatul kalaala, ziri bbiri mu Qur'ani, wabula eno eyasookera ddala yali eyogera ku booluganda bwe mugatta maama nga bataata banjawulo. Allah agamba nti wa in kana rajulun yurathu kalaala, omusajja bw'aba nga agenda kusikirwa, oba omufu yenna bw'aba agenda kusikirwa ng'agenda okumusikira, amakulu agenda kusikirwa nga talinaawo baana wadde bazadde, abakadde be tebaliiwo. Bwe twogera ku baana tutegeeza abaana be bennyini wamu n'abaana ab'abaana be abalenzi, be bakulu abazzukulu ku sayidi y'abaana abalenzi. N'olwekyo Allah agamba naye singa nga kisangiddwa ng'alinawo muganda we bagatta maama nga bataata baabwe banjawulo, falikulli wahidin minhuma sudusu, ku buli omu singa babeerawo babiri oba omuwala nga mulenzi nga bebasangiddwawo oba nga bali era nga basangiddwawo baki, nga wasangiddwawo muwala oba omulenzi, oyo buli omu afuna ki? Afuna kimu kya mukaaga mu mbeera efaananako bwetyo. Oba bazze babiri oba bazze omu hakadha, era kisigala kye kimu. N'olwekyo faqad ajmaa ahlul ilmi ala anna almurada bil ikhwati wal akhawati fi hadhihi al aya al ikhwatu li ummi. Abamanyi beegatta nti ekigendererwa Allah abooluganda bye yali ayogera mu aya eyo be booluganda ku maama, be mugatta nabo maama nga bataata banjawulo. وقد قرأها عبد الله بن مسعود إلى عبد الله بن مسعود يجسم آهيو وسعد بن أبي وقاص نسعد بن أبي وقاص إنغا جيفن لمن بري فانكو بويتو وأبي بن كعب أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم نجمت وله أخ أو أخت قبل جامبانتي أين أولوغاندا omulenzi oba omuwala min ummi ng'ava mu nnyina oba mu luganda bwe ku maama, falikulli wahidin minhum as-sudus, era ne bagamba nti buli omu ku abo bombiriri aba alina kimu kya mukaaga. Wa hadha tafsiru Abi Bakari Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, nga ye yali enzivunula ya Abubakari, Allah asiime ku ye. Eyo y'embeera esooka ey'abooluganda ku maama, omugabo gwe basikira abe nga azze omu
obanga bazze babiri buli omu ayina kufuna kimu kya mukaaga. Alhalatu thaniya, embeera ey'okubiri, yarithuuna thulutha fardan, basobola okusikira ekimu ekyokusatu nga gwe mugabo gwe bagenda okufuna mu maali y'omufu. Agamba nti yaktasimuunahu bainahum bisawiya, naye ngaekimu ekyokusatu ekyo bakigabana wakati waabwe abawala n'abalenzi sawiya, nga kyenkananka, buli omu afuna omugabo gwenkanankana, kyenkanyi, amakulu nga teri ayinza kusinga ku munne, nga bwe tuzze tulaba emabega mu busika obulala. Olwo abaana ba maama bo babeera bafuna kyenkanya, abawala n'abalenzi teri asinga ku munne, babeera benkana. Wano si bya mulenzi kudabulinga muwala ku sayidi ya maama. Nagala nti dhakaran kana au inatha bisharutaini, abo nno bagufuna omugabo ogwo nga bagugabana wakati waabwe kyenkanyi, amakulu nga buli omu tasinze ku munne, olw'obulombolombo bubiri obuba bulina okutuukirira. Akasookera ddala wujudul musharaka, bateekeddwa okuba nga weebali abawerako, asukka ku omu, bi an yakuna aktharu min wahidi, nga basukka ku omu, dhakaran kanu faqat au inatha, si nsonga bazze balenzi bokka nga bugatta nabo maama, oba nga bawala bokka bemugatta nabo maama, au dhakaran wa inatha, oba nga bazze abawala n'abalenzi maama wo be yaleka, oba bali 10 oba bali 7 oba bali 3 oba 2, beegatta mugabo ogwo ogw'ekimu ekyokusatu. Akalombolombo akokubiri akateekeddwa okutuukirira, andamu wujudu alhajib, tewateekeddwa kubaawo abaziyiza kufuna mugabo ogwo ogw'ekimu ekyomukaaga, ogw'ekimu ekyokusatu, ala ma sabaqa bayanuhu fi halati al-ula, nga bwe tunnyonnyodde mu mbeera ekulembedde nti ayinza okubaziyiza ateekeddwa okuba nga kikolo waggulu, jjajja oba omu ku bazadde waggulu, awabeera tebagenda kujja. Wadalilu hadhihi alhalati qawluhu ta'ala, n'obujulizi ku nsonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba fa in kanu akthara min dhalika, bwe babeera basukka ku bali be yamentioninze nga kino kitundu ku aya gye twasomye mu bujulizi bw'embeera eyakulembedde. Wa in kanu akthara min dhalika, bwe babeera basukka ku babiri, fahum shurakau fi thuluth, balina kugenda mu kimu kyakumeka, kimu kyakusatu. Aya ya 12 yennyini, continuation y'ekitundu ekyakulembedde, aya ya 12 surat Nisa. Wali anna iritha al-ikhwati li ummi irithun birrahmi al-mahdhi, olw'okuba nti bano bannaffe ab'okusaidi ya maama, abaana bemugatta nabo maama, bo obusika ekibaleeta lwa kugatta luganda, mwafuluma munnabaana yeemu, lwe luganda lwe mutambulirako. Wala ta'asibi lahum, tewaliiwo kufuna bya bugagga bitaliiko kigero. Nolwekyo fastawa dhakaruhum wa inathuhum kal abawaini ma'a al-ibn, ensonga lwaki olaba nti benkanankana abawala n'abalenzi nga bulaba abaana abalenzi ku sayidi ya taata bwe benkanankana mu busika tebaawukana. Omugabo gw'abaana ku sayidi ya taata abalenzi gwe gumu, nga bulaba omugabo gw'abaana ku sayidi ya maama wala n'abalenzi bwe benkana. Alhalatu athalitha, embeera ey'okusatu ey'abaana ba maama mu busika bwabwe, halatul hajib, y'embeera y'okuziyizibwa. Fayuhjabu al-ikhwatu li ummi min al-mirath, abaana baganda bo ku sayidi ya maama, baganda bo ku maama baganda b'omufu ku maama basobola okuziyizibwa mu busika, nga baziyizibwa n'omusika yenna ow'ekikolo waggulu, gamba nga taata w'omugenzi, waljaddu oba jjajja min qibalihi, ku sayidi ya taata, mu layini ya taata, n'okudda waggulu bimahadhi dhikuri, nga tutambidde mu sayidi y'abasajja. Naam, akalombolombo akalala bilfar'i alwarith, basobola aba akaziyiza akalala basobola okuziyizibwa abooluganda ku maama, baziyizibwa n'abaana b'omugenzi mu mbeera zonna, in general, dhakaran kana am inath am untha, si nsonga abaana baziyiza bawala oba balenzi, oba beegatta abalenzi n'abawala. Wa in nazala bimahadhi dhukuri, n'okudda wansi, okugeza nga omwana omulenzi ow'omufu n'omwana w'omwana omulenzi n'okukka wansi, walbintu, n'omwana omuwala ow'omwana omuwala ow'omugenzi, wa bintu libini wa in nazala, n'omwana omuwala ow'omwana omulenzi, omwana omulenzi oyo azaalibwa omufu.
ودليل هذه الحالة نمبرينو وبجولز كويو أن الله تبارك وتعالى إنما جعل للإخوة من الأم نصيبا من الميراث في مسألة الكلالة. الله يسembeza abooluganda ku maama yabaleeta yabasembeza ku busika mu aya yeetegeeza oba aya etulaga nti omuntu afudde talinaawo baaluganda ku sayidi ye, talinaawo baaluganda bakadde be, talinaawo mwana na bakadde, talinaawo mwana na bakadde be. Walkalalatu fi qawli aljamhur, nga ku kigambo ky'abamanyi bonna kibeegattako, man laysa lahu waladun, ye muntu atalina mwana wala walidun, wadde okuba n'omuzadde yenna. Nolwekyo fasharutu fi tawrithihim adamu alwaladu walwalid. So nekibeera nti obulombolombo obugoba abooluganda ku maama buli bubiri, kwe kubeera nti wasangiddwawo ow'ekika mu bikolo, taata mu basajja mu bikolo, taata oba bajjajja basajja mu basajja, oba okusangibwa nti omufu aliseewo omwana yenna oba omuzzukulu, muzzukulu we yenna, kitegeeza nti abaganda be ku maama tebagenda kujja. Nolwekyo walwaladu n'omwana yashmulu dhakar wal untha, mubeeramu abalenzi n'abawala, oba abalenzi bokka oba abawala bokka. Walwalidu yashmulu al abu waljaddu min qibalihi, so mu bazadde mugattamu taata azaala omufu wamu ne bakitaabe bakulu bajjajja abasajja okudda waggulu. Obwo nno bwe busika bw'abaganda baffe ku bamaama, bwe butyo bwe butambudde. Wabillahi tawfiq. Tusinkana oluddako ate insha Allah tulaba ate bwe tunaatandikira biidhinillahi tabarakahu wataala. Wabula mu busika bwe twogedde bonna mu migabo gye tutunulidde tetulabye ku baana balenzi, tugenda baleeta mu maaso awo insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.